kyatutiisizza nnyo era kyatwennyamizza nnyo baganda baffe okuba nti bayisiddwayo batyo tutya kuba naffe tuli ku kyeyo tetumanyi naffe kye batupangira tumanyi naffe kye batupangira nga tuzzeeyo songa lwaki Katsuji yawataddeyo 5 dirham yes mubeerero da Katsuji yawaddeyo yalaba wa positive receipt ye yali agiposize bulungi nnyo n'agamba labisa neetekayo dirham zeezo ya mutano ekitegeeza ate era bwe kiba nti waliwo abantu abakaaba nti babbiddwa nga balina ne risiiti zonna eziraga nti basasula ssente zaabwe kiki ekitanudde mutabani wa Museveni Muhoozi ate okuvaayo agambe nti Bobi Wine mubbi abba abantu lwaki asolozaako abantu ssente era agenda n'alagira bw'agamba poliisi estopinge mangu ekikolwa ekyo aba NUP kye bakola ekyokusonda ssente awatali n'omu akaaba nti bamubbi. Olwaleero lwakuna gwe wenna atulaba tukomyewo mu kitundu kyaffe ekirala nga tugenda kuba nga tumenyamenya mu nsonga enkulu ezigenda mu ggwanga ssaawa eno. Mbeeyanjulya abatamanyi badde batandabangako yenze Rosette nga nkola n'omukutu ogwa Nyondo Media. Sijja kulwayo nnyo Seka katubuuzeeko tugende ddala ku miramwa gyaffe gye tuleese olunaku olwaleero. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatulaba mwenna amanya n'eddoboozi bamita Hassan the Rocks sobola okumpita Jimpombo eddeera Dubai era nga wetuli olwaleero okubeera nga tukuwa amawulire agafudde mu ggwanga lyaffe mu wiiki eno agasinze okukwata ennyo ate nga eggwanga leetaga okugakola ki okubeera nga ligamanya tubaweereza tusinano ku mukutu gwa Nyondo Media nga tubaza mwenna abatufollowinga mwongere okusharinga n'okulayikinga n'okusubscribinga ku mukutu ogwo. Nze ensonga zetugenda okwogerako zigenda kubeera ndowooza nga 3 ez'enkizo zigenda kubeera nga 3. Sigenda zitematema katutandikire ddala kwesookera ddala okusobola okufunzafunza kadde. Nalabye omukyala n'omwami tugambe nti famire ababadde bawangaalira e Europe kigambibwa nti bamazeeyo ebbanga lya myaka 30 nga bakuba ekyeyo bakomewo Uganda bakozeyo akabaga kaabwe okwekulisa ekyeyo kubanga si kyangu naye ate wayisewo ennaku ntono nnyo ntono ddala tuwulira nti ate babayingiridde ate ne bababba ne babatta. Ensonga eyo wadde ogiwulirako? Ensonga eyo munaye nagiwulidde ebyaddala yatweraliikiriza nnyo. Amazima gali nti kyannaku abantu abawangaalidde mu nsi z'e Bulaaya nga bali ku kyeyo ne bakola bw'obala emyaka 3 kitegeeza nti abantu bano badde mu myaka wakati w'enkaaga n'ensanvu egy'obukulu nga batuuse emyaka gye bayita retirement age omuntu wasobola okukola ki okuwummulira ne basalawo ng'omuganda bwagamba nti ewalungi tewaba wammwe oleka mujaguzo zivuga n'okkirira ekibira ne basalawo ne bakomerawo ewaka mu mbeera eyokuba nti at least badde beetegekedde nga bamaze okulaba nti kati emyaka gye balimu basobola okubeera mu mbeera y'e Uganda okusa kuteekateeka gye bakoze eki gye beetegekedde. Nekyadde kyatukanze nnyo okuwulira nti ate balumbiddwa ne battibwa oluvannyuma lw'okumala okukola akabaga okusanyuka n'abantu n'okulaga bannaabwe nti katukoze eki tukomyewo. Jjukira nti obeera ebweru tuluzinga emikwano mingi yo gye tuwangaalira oba okitegeera ebbanga ddene kulaba kati ffe nze bwenzira ku kyalo ewaffe abaana abasinga abaliko kati ng'abavubuka tebammanyi. Manyi lwaki? Nava mu kyalo nenyingira ekibuga nenkimalamu emyaka 10 nenvaayo nenzija e Dubai. Dubai mazeewo emyaka girimu 10 nagyo oba 11 gy'emyaka 10 ameka 2. Kitegeeza nti we naviira ku kyalo nga nkyali muvubuka muto saizi yange bonna be nalekako baba bakola ki bavaako dda. Kati omwana gwe naleka ku kyalo nga muto nga yakazaalibwa nga alina omwaka gumu kitegeeza tammanyi kati sayina alina emyaka ameka 2. Nzira ku kyalo nze waffe nentuukayo nensanga abaana bali ku stage abavuga bodaboda mu katawuni akewaffe Seeta Butambala ng'abaana bali bavuga bodaboda sibamanyi nenga bonna ndaba obuvubuka we buli awo myaka 20-25 nga sibamanyi
just olaba bulabi nga balina abaana bebafaanana mwana wa gundi omwana alika wagika amaadi omwana alika wagigundi olw'ebifaananyi nti obisika kati ate nga nabo tebamanyi kintukali nempaking emmotoka nenvaamu nembabuuzaakawo naye nomala ovao ne babuuza oyo yaani kati ate bamanyi bato bange nabaga nti oyo omutani wa mama muzeeyi oba okitegeera ku lw'abato baffe abasigala mu kyalo abakyakola ki abakyabeera ewaka kwe batumanyira tebakyatumanyi nga ffe kitegeeza nti bwe tuba kiba kirungi nnyo ng'ovudde ku kyeyo n'oddako ku kyalo noyogerako n'abatuuze bano kyebakoze ne bakola kapate ne bakuŋŋaanya abantu abantu bajja ne babalaba ne bamanya nti baneiba baffe be bano abaazimba wano tuzimba amayumba e Uganda enyumba n'ogizimba neggwanga eryawo mu kikomera naye nga bawooza kimu nannyini nyumba eyali bweru nannyini nyumba eyali bweru nga tebakulabangako wabula nga eryawo eri mu kikomera kati bw'ojja n'oyita n'okola pate ne baneiba ne bamanya nti gwe neiba waabwe bulijjo bwagamba nannyini nyumba eyali ki ali bweru bagamba naye nkomyewo tugenda kuwangalira no ffenna nze mu neiba wammwe badde mu nsi bweti oba okitegeera kitegeeza nti oba okoze ekintu ekisinga okubeera ekirungi okugatta oluganda n'okuwangaala ng'omutuuze omulungi ku kitundu kwokola nekola ki okuwangaalira abo kye bakoze kyennyini oba okitegeera ekyo kyennyini kye bakoze naye ate olw'amazzi ne bakola ki ne babatta omanyi ebizibu bye tufuna nga ffe ababeera ku byeyo ate ebiseera ebisinga obungi biva ate mu famire oba okitegeera osobola okuwangaala eno ku kyejo owangaalira n'obaako abantu ba famire bo badde okolagana nabo nga waliwo ebintu bingi bye wabeesigisa nzigulira poloti eno waliwo ettaka lino balitunda lingulire enyumba bagitunda gingulire okoze bizinesi eno etambula sente ezizo tukole bizinesi kati okomawo n'akutunuulira ne byogenda omubuuza ku bye wamugamba okukolera nga talina ansa nga yabirya bwe ziba poloti nga teziriyo teyazigula bwe ziba nnyumba nga kweza bifaananyi bya nnyumba z'abalala bwe ziba bizinesi nga ekyojjamu nga ntwale ku bizinesi yaffe tulabe bwetambula nga tekola ki teriiwo kati agenda olulabwa nti ng'ekyokugamba takirina sitaani eyamutuma okulya ssente zo amagezi geemuwa kukujja mu bulamu bwansi kubanga amanya nti ekiddirira gwogenda omukola ki omukwata omuteeke mu kkomera oba omutte era kyobola nti bannaffe bangi abantu baffe tebaagala tuve ku kyeyo bodanga kati okomye okukola ki wano tosobolawo ddayo biki omwayinza okuba kigamba olwokuba kwagaliza olayinza okuba kigamba olw'ebyo badde bakufunamu ng'oli ebweru nti obulamu obadde obanguyiza ku bulamu oba okitegeera osanga Uganda bwefaanana ate omulala ayinza okuba kigamba ng'alina kyeyeetaasa ku byogenda okukola ki okumubuuza oba okitegeera nti abantu abali e Uganda bawoomerwa nnyo sente z'abantu abali ku kyeyo era baloba balowooza nti ffe tetulumwa ku bwavu baba bamanyi tukola ki tulina sente so naffe tulina bituyitamu bingi okunyigiza kutuyitamu kungi era obwavu nayo butuluma oba okitegeera nti gwe sente bazibuze gwe awangaalira ewaka ng'emmere togulangule olya ku gy'olimye ennyumba togipangisa osulamu yiyo oba okitegeera kati gwe toli ku visa kuba oli mutuuze kati lwaki osuubira nze okuba nazo alina okusasula visa buli mwaka alina okusasula wensula wa bbeeyi ebyokulya sirina nnimiro kireza emmere nyina gigula buguzi sirina wa famire yange gye njagamba nti kangende esoleko ewoono oba kangende eri ewooli buli kimu kiba kyaki kiba kya ssente ate nga bya bbeeyi kubanga olaba fano wetuwangaalira kyosanga omuntu ng'asula busuze mu kibayita bed space akatanda obutanda nga buno buddeka abaana baffe bwe basulako mu masomero kubanga obutanda busobola okuba nga kagundi bbiri levels bbiri esooka n'eyokubiri oba ssatu nosanga level esooka wansi ku ttaka nga baga nti 700 gye mitwalo 700 just ka space akawansi naye nga waggulu waliwo omulala akuli waggulu gw'osasula 700 akuli waggulu asasula 5 asembayo waggulu asasula 4 newesanga nti akatanda ako kamu katudde osasudde 7 gattako 5 akamu 2 gattako 4 kamu 6 just space of space akatanda ko katudde naye emitwalo 7 gyosasula akatanda wobaka nga temujja nawo babiri ojawo omuntu atya omu wali notekawo ensawo zo zosula nazo yabanga mukyala wanga tolina woziteeka ensawo zo zirina kubeera ku buliri bwo nti space emu ogirekawo nga yansawo endala n'ogirekawo nga kabajjoko olina okwebakamu naye osasula emitwalo 7 emitwalo 7 ezo gyolaba gipangisa ennyumba eri mu kikomera nga kuliko n'omukuumi ku geeti ku mitwalo gyo 7 egyo
e Uganda opangisa ennyumba ng'eri mu kikomera nga ya kisenge n'eddiiro n'effumbiro ne stowa ekinabiro munda toilet munda nga ne ku gate kuliko akuumawo asikala nga n'emmotoka erina esula munda mu kikomera erina space wogiparkinga ne wano oba olina emmotoka ng'osula mu kaddeeka ka mitwalo 7 wosuza emmotoka wabweru olina osasulawo ekitono ennyo ebizimbe ebimu ojasanga parking bakusasuza mitwalo 3 bakusasuza dira mu 10 buli lunaku dira mu 10 gwe mutwalo buli lunaku kitegeeza omwezi gye mitwalo 30 emmotoka ogisasula emitwalo 3 wosula sasula emitwalo 7 kikakadde omwezi ate nga waliwo ne expenses endala zitayogedde mpitirivu wifi dewa amasannyalaze biki lero boyino bisasula kati tufulumya sente nnyingi nnyo eno ku kyo gye tuwangala mpitirivu obungi naye kiro abantu abasinga obungi munne balowooza ndi sente zetulina eno nki tusobola okusindika e Uganda tuba twerekereza bwerekereza obeeko kyokola ewaka kati wekere nkyakumakyane nga nti obukadde 15 buubwo ngulira akapoloti nyamba okikole kubanga lyeriba essuubi lyange tine obukere nkya ne bitabuka manya nti nina poloti bwange bubiri nti ye kantondeko akamu obukadde 2 obukadde buno 2 mbuzimbemu wali kayumba mweri poloti esigaddewo tandikirawo obuki obulamu bwetuddeka nga tulina kye tulina ate ne mutubuuza kyekyamusala yagenda kukolayoki yali anonayo ki talina kyakozeeyo ate bwetugezaako okukola byetwagadde okukola nammwe oba okitegedde so abantu b'ekyeru babonaabona nnyo nga bw'okiwulira njagala nkuwa ekyokubiri tuwangala wano abasajja n'abakazi abakola wano e Uganda omuntu tulina mukyali waffe wennansana atera okujja senga sebbanga lumu yajja wano n'ayagala okukwana omuwala wano ku restaurant eyampombo manyi oyo ye mumwogerako yegundi waffe ye ambassador wampombo mu bacomedians n'ayagala okwana omuwala kuba waitress waffe mwamuwaddira mu 10 omwana n'amugamba oyo tipu jamu kibiki uyu tipu sebanga naga nti zino oziraba zoganye zinamu abawala aba Uganda batane nansi naye wano omwana ali mu kampuni yayinza okunyumiza nti singa kamutanda n'akwana girlfriend yenna kitegeeza baba bajja kusinkana lunaku lwe bagenda kubeera ki ofu okusinkana kwabwe baba balina okupangisa woteeri woteeri bana bagifunye banasula ekiro kimu bajja gisasula emitwalo 15 eya layisi bajja gisasula emitwalo 15 bana abaze okulya ku mpombo ababiri bayinza okulya 10 emitwalo 15 bw'aba ayawukana naye alina omuwayeeza akasopingi ne transport ekitona jamuwadde diramu ebi bw'ogatta 2 n'ebiri mu 5 gyemitwalo 45 akolera omusala gwa kakadde kamu n'ekitundu olwosinkana lumu alese emitwalo 40 kyokka nga buli wiiki babeera off kati bwebala nti wiiki emu omwezi gumulimu wiiki ezi 4 nga buli wiiki afulumya diramu 405 emirundi 4 kakadde kamu emitwalo 8 kitegeeza nti salale w'omwezi amumazeewo n'ayingirako ne ku mwezi omulala oba kitegedde kati kitegeeza nti omwana otuuka ogamba nti akutte obukadde 15 n'abukweza nti mu byaba byeyekereza n'ekyo mwekiri yesu akiri kikugiddeyo nti twerekereza bingi nga n'ekyo mwekiri omwana n'akibalaga nti sisikane girlfriend wange emirundi 4 mu mwezi kakadde kamu emitwalo 8 tewaba ye atisi kamulaba omulundi gutya mu mwezi ofisaawo akasente kenasindika Uganda abeko kikakola yes kati bwekaba kazze please muka respecting mutuyambe mukakozesa ekiba twagenda nti mutukolere kino mutukolere ekyo naye abaana basinga abaana abavudde ku byeyo battiddwa nga babalanga byabwe oba okitegeera ekyo kimu abalaba basudde n'eddalu yes abalaba basudde n'eddalu nze namulabako babasudde n'eddalu just lwa ntuuyo zaabwe nalabako gwe wasula eddalu mama kakamwezi alira nga yamusudde eddalu era ng'entabwe evudde ku mwana sente zeyamuweerezanga omwana yakola emyaka gyali 7 yali Saudi Arabia agenda okudda maama ng'alina omusajja gwaganza omusajja yategerera sente nga toliwo n'ekikumi n'eki
wadde akajiko k'ettaka nga mama sente atazina na boyfriend mama ngati aba boyfriend man friend kubanga ona musajja mukulu okiwulira so kati bambi tusinga abantu abava ku kyeyo tusinkanye ebizibu ebifaanago bwebityo kyatutiisizza nnyo era kyatwenyamizza nnyo baganda baffe okuba nti bayisiddwayo batyo tutya kuba naffe tuli ku kyeyo tetumanyi naffe kye batupangira tetumanyi naffe kye batupangira nga tuzzeeyo naye obanga waliwo abala balowooza nti baze ne sente mu didi bayingire anti kijja kikomawo nekugwe nawe waliwo abajja okulowooza nti ozze ne sente era nibo bakulumbe bakole ki bajja okubba bakotte nga tolina sente waziweereza dda zigule bakoleyo byebakoledde mubadde wafisa za tikino nga kasita sente wange nabugulamu akataka kangenerabe ku baana bange bakadde bange male nkomewo obusente ng'olinawo obukutwala nakuzza nakulyako omwezi gumu gogenda okukola ki okumalayo bone baza nti ono omudidi gwalina oli abalamu emyaka 3 bali mu kukuba kyeyo abo balina bukadde na bukadde buli munju oba okitegeera nabo balowooza ziri mu nju oba banazijja so poliisi ekyanoonyereza tujja kumala tumanya ekituufu baani abaabase era baabase lwaki naye ngaebyaddala kikola ki kyennyamiza era kiba tugamba abantu enkya neggulu nti bannange byonna byetukola tubikole tukolere famire zaffe naye tumanye nti tewaliiwo kyetugenda kukola kibeere kitereere nga tukitereereza mu nsi etakoze eki etateredde so kati tulwane ennyo okulaba nga tutereeza ensi yaffe tusobole okukola byetukola nga tubikola mu nsi ekoze eki etebenkedde abantu tuli mu ggwanga Uganda omwavu tali seefu n'omugagga tali seefu tuli mu Uganda ng'abantu tebeebaka omwavu asula atunula olw'enjala omuluma n'ebizibu ebingi ebimulindiridde omwana bamugobye omukyala mulwadde agenda kuzaala ali n'asula ng'atunula kale n'omugagga ate naye asula atunula nga yeeraliikira omwavu ono ateebaka agamba nti omusajja ono omwavu ono esaawa yonna yeekyanga n'ayingira ekikomera Uganda oba okitegeera nti omwavu asula atunula osobola okuleka ennyumba yo ng'eguddwa lunaku omwavu asula atunula eriawo sente ziryawo omwavu asula atunula olw'ebizibu ebingi n'omugagga asula atunula olwa sente z'alina buli oli akakoona ku luggi omwavu oli ateeka omugagga ku bunkenke kati kyobola nti pulezidenti waffe atugamba buli lwobeera omugagga omu mu baavu 99 gwobeera omwavu ow'ekikumi gwobeera omwavu ow'ekikumi kubanga bwe baba boogera ku bantu tebayinza kugamba nti awaliwo abaavu 99 n'omugagga omu baga nti abantu baabo bonna baavu kiyinza naawe aliwo eyeyita omugagga bakutwaliramu abantu baawo bonna baavu oba okitegeera ensi ezaaterera nga zino zetuwangaaliramu nti oleka toggaddeewo nituyinza kukwata ku bintu obeera seefu ewaffe ozimba ozimba ennyumba nossaamu enzigi nga za byuma nossaako ebinyolo ebisiba ebweru noteekako ebinyolo ebisiba munda 3 byonna nobisibako amakufulu noteekako ekikomera ku kikomera nossaako sengenge ku musango omulyango noteekako geeti gyokoze mu bbaati lye bayita eryenswaswa eggumu ezibu nossaako ebinyolo nga noba okiggulo okigguza emikono egi olw'obuzito bw'omutayimba gwakozesa okusibawo notakoma ku ekyo nossaawo omusirikale n'atuula ku mulyango wali n'emmundu olwo nolyoka olamu kati security ekoze eki eggumidde naye ekyokuba nga olina geeti weebuuza byamaanyi kyenyenyenyenyenyo zaabu kiifu ezakigwa okuumira mu nyumba just bulamu ekyobugagga kyolina kimu bulamu naye lwaki ebyo byonna obikola kubanga kiraga nsi butaba ntebenkevu kyekikozesa ebyo bwe okimanyi nti wadde olina bali omugagga wadde olina omusirikale ku mulyango alina emmundu ate era olijjo agamba abaana musibe oluggi bwe baba basibye luno main do era obabuuza olw'emmanju mwalukebeddeko nga tonneebaka musooke mukebera oluggi lw'emmanju naye nga ku gate kuliko sengenge waggulu aliko n'amasannyalaze wano wabweru ku kikomera waliwo akuumawo waggale waliwo n'akutte emmundu era owulira nga tekimala ne bw'oyingira ekisenge omala kukoona ku lujjoka kasa oluggi lw'ekisenge olukoze eki olusibye naye nga n'olw'omuddiro olusibe olw'emmanju lusibe geeti nzigale waliwo akutte n'emmundu neweebaka nengeera era woowulira akakoona ku luggi wadde ng'ebyo byonna obikoze
era ogugumuka era bako omutima guli wabweru. Kigambye nti e Uganda teri yali safe. Olwenzo ekyo kiraga nti ensi yaffe teri safe. Tulina okulwana okisoboka kyonna okulaba tutereeza ensi yaffe. Kati awo tugenda ku kitundu ekyokubiri tusinzirye ddala awo nti enteekateeka eriwo ey'okkomya ebyo byonna weeri era waliwo enteekateeka ey'okusonda essente egenda mu maaso ey'okusonda essente okukola ki ez'okuyamba ekibiina kya National Unity Platform okukozesa mu campaign. Kyogerako naye abantu ennamba esinga bali mu kuyomba. Sijja gamba nnamba esinga naye eriyo abantu abali mu kuyomba ssente ezo nga abakulu abakulembera ekibiina nti bo tebasobola kuzeevaamu. Ssente ezo lwaki zirina kuva mu bo bannayuganda? Era beebuuza baganyulwamu gwa. Kaakati kisooka kya byonna mu Uganda waliwo ekiyitibwa multi-party system, enkola ey'ebibiina ebingi. Bwe baali bagitongoza mulimu amateeka agali mu constitution y'eggwanga nga gavumenti kasita ekkiriza enkola ey'ebibiina ebingi ejja ku facilitatinganga buli kibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu ggwanga okusinziira ku babaka ba paalamenti be kirina mu paalamenti y'eggwanga. Ekyo kiri mu constitution ya ggwanga Uganda. Oba okitegeera. Kaakati tuludde ebbanga ddene mu byobufuzi b'eggwanga Uganda nga tulaba ebibiina ebiriwo FDC, UPC, DP, ani simanyi CP, PPF, ani byonna nga mutwadde abakola ki nga twadde nga tubiraba era nga tubiraba nga biri ku ki opposition ndi byopozinga era birwana ku Jani Museveni mbuyinza. Abasajja abali mu bibiina ebyo nga bavangayo always ne boogera ebigambo ebinyuma okuwuliriza ebitunyumira okukola ki okuwuliriza era nga bwe ogamba nti wallahi twafuna bano twakola tutya twamala enkyukakyuka gye always bannayuganda bo tubadde nga tuyanyanira kyukakyuka era nga tulabirira nti essuubi ly'enkyukakyuka liri basajja abo abadde abasajja badde nga boogezi omuli bano baseggona omuli abasajja nga ba Ibrahim Ssemujjuŋŋanda omuli abasajja bano ba Nobert Mawu omuli bano ba Kena omuli bano simanyi bano bagundi bampuuga nga abasajja babedi bwanika nga boogera babeesigye tulabirira nga essuubi litulimba ki litulimba atwabo munnange ne tujja nga tutambula mu mbeera eyo nga bwe badde mpaka lujjo lw'abalamu Allah lwe yatuleetera ekyengera ky'omusajja gweta Bobi Wine najja ayingira mu byobufuzi. Yayingira mu byobufuzi olw'okuba nti ye yajja negundi n'entegeera eyiye eyawukana ku bannabyabufuzi kubanga ye si munnabyabufuzi wabula revolutionalist. Omanyi abantu abasinga obungi tebaawula revolutionalist na politician. Enjawulo eri wakati wa politician ne revolutionalist. Revolutionalist omulimu gwe gwa kuinspiringa abantu kubaagazisa na kubalaga kirungi ekiri mu ekyo kyali mu kukola. Eva yegwe muki gwe mulimo gwe revolutionary ekyo kyakola revolutionalist. Evola nti Kyagulanyi akwata omuzira n'agamba bannange neetaaga Bakyagulanyi nga 10 mu Uganda abasobola okukola nga nze kyenkola ki kyenkola nti bwe mba nga nze omunzeka ndi mu kutagaza abasajja bano nimbabuzaako embiibya watya singa tulina abanfaanana entegeera n'enkola nga bawera 10 bano basajja baali badde n'emirembe mu ggwanga muno ndi nedda oyo revolutionalist ye akuinspiringa kubeera kyali kutegeera kyategeera kukola kyakola. Kati politician ye eva akukuuma akulaga nti ye yekka yeye tasobola kuga nti njagala okolenga nze aga nti weesigenze kukolere okitegeera yenjawulo eriwo nti ojja n'obuuza ba politician bo tebazimba bakulembeze balala ate n'abazimba atya nga yagala obeera mu kifo kimu paka lwafu. Kati oli MP gwokiikirira ab'e Butambala
ongamba otya nti osobola okuinspiringa omwana omuvubuka naye abeere MP nga gwe ng'ate baagala MP omu kitegeeza nti tojja kuwa mukisa muvubuka ono kumugamba nti beera kyendi bw'ona omugamba nti beera nga kyendi kitegeeza nkyagenda kujja kuvuganya kyotajja kukkiriza oyo politician buli kaseera akulaga nti mwina kwesiga ye nze owammwe nze omwana omugonvu yenze atumika enze ntuukirira gundi nze nja okusobola okubakolera kino oyo politician kati Kyagulanyi ye ajja n'entegeera ey'aba revolutionist aga nti police kyenkola buli mwasobola okukikola ki okikola gwe wali omuliro nga tibannange yenze nzekka era mwenna mwesigenze nze kasita otumanze kiba kiwedekyo kuba twali tuliddeko abantu bajja kwadde ku kyalo ne babanyonyola ekyo bale simuulira gwe wali oliddewo nga alina wakyogeredde kakati enkola eyo gyajja nayo eya revolution kalinga akasengejja akatuyamba okumanya baani abaagala enkyukakyuka mu abo bwe tubadde tulaba bulijjo nga betuta abakulembeze nabaani abatakola ki abatajagala mu mbeera y'okuba nti ye yakyusa enzannya ye nga tazannyanga bali kyatuuka ekiseera ne kiwaliriza bano bulijjo bano abazannyanga gavumenti abadde bazannyanga abalwanyisa gavumenti nga tebakyalina kyakola okuggyako okwegatta ku gavumenti gye bafaananya enzannya ate balwanyisa ono akyusa omuzannyo okitegeera mu mbeera eyo juzi wano mu paalamenti nga baleeta ekiteeso waliwo omukago gwe bayita iPod simanyi interparty bikoze bitya omukago ogugatta abaki ab'ebibiina ebyenjawulo nga musobola ogenda waliwo omugago ogubagatta musobola ogenda ne mutuula ne ali mu buyinza essaawa eyo ne mutuula ne muteesa bw'otya bwemugenda otambuza emirimu gy'eggwanga nga muli wamu mwenna kaakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okizuula nga emirundi banne bano gye bazinga batula ne Museveni mu iPod nga tebiina kibikyusa ggwanga oba okitegeera kati ye n'agamba nti sisobola kubanga nvuganya muntu kumujja mu bukulembeze ate ntule naye nteese butya bwe ngenda omujja mu ntebe oba okitegeera n'agamba musajja akutte abawagizi bange abatadde mu kkomera omusajja akutte abawagizi bange abatadde mu kkomera abalala battiddwa oba okitegeera abalala babuziddwa butaddamu kulabikako kati ate nze ntule naye ku mmeeza mutunywe kacaayi nga bwe tunyumya nja kuba ndidde olukwe mu baana bali abali mu kkomera bwe banandaba nga ntudde n'eyabasiba nja kuba ndidde olukwe mu baana abaatugumbulwa bwe banandaba emizimu gyabwe ginala nga ntudde n'omusajja yabatta omusajja oyo nga alowooleza wala nja kuba ndidde mu lukwe mu bannamwandu ne bana abakyala babasibe so abala badde nga bajja batuula bo nga batuula nakati bakyatuula era n'agamba nze sijja kwetaba mu mukago gwa iPod nzigulimu nguvuddemu kati bwaguvaamu n'alaga nti aguvuddemu teyakoma guvaamu buvi otumanya aba media ne tukuma omuliro ne tusaba gavumenti ya Netherland eyali eteeka ssente mu mukago gwa iPod erekera okuteekamu ssente kuba tegulina makulu mu ggwanga tubagamba sente ze muteeka mu iPod ono yazikwata bwazikwata azigwamu byakulwanyisa ebyokulwanyisa nabikozesa okulugunya bannansi kitegeeza mu mufandinga okufa kwa bannayuganda ne bagamba bwe kiba bwe kityo bakijjamu enta kati bwe bajjamu enta nesigala eri gavumenti nga yeyina okukwatanga sente zaayo mu bajeti y'eggwanga efacilitatinga ebiki ebibiina bino bisobola okwetaba mu kaakati munnange gavumenti bwemala okwegatta ne bali bannabyabufuzi abalala b'ebibiina ebirala ne bayiya butya bwe bakuba ono bamugye mu muzannyo ono ayagala okukyusa omuzannyo gwabwe okubuusa abannayuganda jjukira nti Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimba mu luyimba lwe n'agamba n'abopozitioni be tusuubira batuyambe mpulira nabo batukolamu musimbi oluyimba lwayita time bomb akantu ako yakayimba naye lwakuba nti abantu abasinga tebabikola ki tebabigeberera n'agenda mugundi mu luyimba oluyitibwa freedom n'agamba nti abantu tebafaayo kukola ki kukyusa ggwanga wabula balwanira their position they don't care about generation but they care about general election all ebintu bibiri waliwo ekibayita generation nti omujiji gw'abantu empangala y'abantu generation y'abantu butya bwesobola okuwangala mu nsi ng'eri bulungi ndagamba ekyo tebakifaako wabula they care about general election bo balowooza kukulonda kuddako bw'amala okuwangula kuno alowooza kukulonda kuddako agenda kuwangula atya okitegeera
era naga nti bo balwanira bifo kusigala bifo byabwe oye munnabyabufuzi kyuvala nti jasanga abasajja nga abagundi basegona bali mu bisanja wabindaba myaka 2 akyalwana kuddeyo mwaka gwa kisanje kyakulala naye nga java eri abaana abasoma abasobola abali qualified ogenda mu parliament naye tayinza kuyimira ku muzira g'abannayi abaagala ogenda mu parliament muveeyo munvuganye bwe mumpangula mukoleki wabula wakati omuzaga nti ataabe ani gwe mumulaba asobola okunenkana nasoma nnyo ntegeera nnyo kitegeeza nti omuntu ayinza okubuusabuusa nti sisanja kubeera mu parliament abamuloge abakompewo za kika oye munnabyabufuzi okitegeera kati revolutionalist si watyo bwali kati munnaye olwokuba nti president waffe ye revolutionalist kyebakolanga baleetetteka mu parliament nga bagamba nti ekibiina kyonna ekitakkiriza kutuula mu komiti za iPod mu komiti ezigatta ebibiina byonna awamu kigenda kugiwa ku lukalala lw'ebibiina ebiweebwa ssente mu constitution y'eggwanga Uganda. Jjukira eno yegundi ye leading opposition erina ababaka bali mu 6 mu parliament badde efuna obumbi obusoba mu 3 buli mwaka okuva mu babaka bekola ki beina mu parliament banga abakola gundi abakola constitution bali bagezi bamanya nti omuntu ebibiina bino ebivuganya birina abawagizi baabyo basasula omusolo kakati ebibiina bino bisobola bitya okufuna ku musolo gw'abawagizi baabyo gye busasula eri gavumenti kwe kuteekawo enkola eyo sebo abasajja mu kunaaba ensonyi mu kunaabuka ensonyi n'obutaswala NUP bajja kulisitiya ekibiina ekikola ki ekifuna ssente ne bagigoba kati kyatuuse nga tugenda mu kulonda nga NUP tekyalinawo nawe esobola kujja ssente ekisooka abagamba mbu lwaki abakulembeze si bazisasula omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugamba okuyimba kuba yali bizinesi ye kito ng'asobola omwezi gumu asobola okufuna obukadde obusoba mu 10 obw'okuyimba ne kati amaze emyaka 7 tayimba bamubaninga okuyimba ate gali source of income kati yali source of income kati oza sente yagenda zijja talina ekyokubiri kino ekibiina si Kyagulanyi kibiina kya bannayuganda abagala enkyukakyuka kati gwalabanga ekibiina ekyo kirabamu omulamwa gwekyo kyoyagala wagira ekibiina kitambule kigende mu maaso ye yavudde nagamba bannange tetulina ssente zigenda kuteekateeka kuki kulonda abayiredde okwesimbawo tubalina abayitivu obungi nange ndiredde okwesimbawo nga president naye twetaaga ssente ezigenda okutambuza ensonga eno tetuzirina kati nekibeera nga kikakata ku buli yenna agamba nti muwagizi wa NUP era ayagaliza NUP ebirungi ayagala enkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda okukwata kyonna kyosobodde okuwaayo okiweyo ku lw'ensi yo okukola kyonna kyoba osobodde tewaliwo ssente singere sinsale twende gwe basalidde alina okuwaayo ssente zitaka wansi wa guno omuwendo gundi eri open buli muntu okusasula ensonga lwaki Katsuji yawaddeyo 5 dirham yes mubeerero da Katsuji yawaddeyo yalaba wa positive receipt ye jeri yajiposize bulungi nnyo n'agamba labisa neetekayo dirham zezo ya mutano ekitegeeza ate era nti ne bamuwa ne receipt bulungi nnyo naye nga ali very proud n'agikola ki n'agipostinga n'awadde ku mitendo bamuwa receipt kyeneewuunya 15,000 wano ye 5 dirham ne bamuwa receipt ye kati sekyo kyakoze yabadde agezaako okuinspiringa abantu abannayuganda abali bamufuna mpola awulira nga alinamu omutwalo gwe ng'ayagala okuguwaayo naye ng'atidde okuguwaayo kubanga awulira gundi awaddeyo obukadde 10 n'awaddeyo obukadde 3 nga gundi atwadde obukadde 2 n'atwadde akakadde kamu gundi atwadde emitwalo 5 kati ye bwakwata ku mutwalo n'aliwaddeyo omutwalo gwe naye ngenda kuswala abantu basasula bukadde nze ngenda mpeye omutwalo okitegeera kati Katsuji omusajja ali ku kyeya akuba ekyeyafuna ssente okwata 15,000 n'aziwaayo kyabadde yabadde mu message kugamba kigenderere yabadde mu message kwoyo yenna yenyooma ti ssente zalina nki ntono amulage nnowe 15,000 ogenda n'ozisasula era ne bakuwa ne risiiti yaazo abaana nga badde banyize Katsuji ovaamu oti 5 dirham ekyo kigenderere ng'era bwolaba ku lunaku lwennyini baali basolooza twalaba omwana eyawaayo 2,000 omwana president gwe yasitula nga naye alese contribution ye yajjamu 10,000 siringi 12,000 ez'Uganda era ne bazaaniriza oba okitegeera kiraga nti guno omulimu si gwa abagagga bokka
naawe omufuna mpola asobola okukwata 15 n'oziwaayo okkirizibwa oteeka contribution yo tebaliiko nti abalina ennyingi bebafaako abatalina ennyingi tebabafaako nawe bakuwa lisiiti yo mu butondo bwa sente z'okoze eki zosasudde. Bane kino njagala nkijjukiza abantu bakulu bakadde baffe abamu mpozi nga beerabidde bwerabizi okuviira ddala ku mwami Museveni akimanyi bulungi nnyo nti yali muyeekera waliwo gavumenti yali ekulembera abakulembeza abali bazikola ki bazikulembera. Gavumenti za abantu balekangayo okujoyininga gavumenti mu kulwanyisa omuyeekera ne basalawo okujoyininga omuyeekera alwanyisa ki gavumenti naye teyalina ssente era nakati abantu abeeruwero bakyakaaba bamuwa ente zaabwe yabalira emmere yaabwe bamuwa ssente tebakoma ku ekyo bo bamuwa n'abaana abamu ne balugendera bamuwa n'abaana abaana ne balugendera namu essaawa eno nga bafu babaziika dda batuna ku ntaana. Kati bwabanga omuntu yatuuka okwata omwana we amuweeyo agenda alwanirira eggwanga kati gwe ng'ogamba mbu okwata omutwalo gwa Uganda oguwaayo mbw'oba okoze kinene nnyo era oveeyo ogambe bannange kati zino sente zetuwaayo naffe tetumanyi tuwaayo zaaki kati ate waliwo ne nawe bagamba NUP egamba mu abantu baavu kaakati ate zino sente ate lwaki esolooza abaavu sente. Bannange bw'obanga oli mwavu n'olwaza kitegeeza nti omuntu alina kufa bufi kubanga oli mwavu era osala amagezi gonna okulaba nti ojjanjaba omuntu onaakola ki naawona. Kati abannayuganda mu bwavu bwabwe basala amagezi kulaba nti bawona ekirwadde balwanyisa ekirwadde ekyo ekibalumya obwavu bakijjewo bali mu kulwana kwejjako kirwadde kibalumya bwavu oba okitegeera. Ffe tubamanyi bangi abawaddeyo ssente naye nga enkya bagenda kuvaayo bazitulangire kyovola nga babawa lisiiti gwe nkyavaayo oze nawaayo sente zange. Kati eri bannabyabufuzi abawaddeyo sente nga batagetinga kaadi okitegedde ndi bwe banaatuka okugaba kaadi ne batagimuwa gujjo saa ku TV agamba twawaayo sente wano nabawa miliyoni zange 10 nga bagimye ne kaadi ekibiina ffe twakizimba ebyo bagenda okukola ki okwogera naye byalwedde tujja kubaŋŋamba mugeze muveeyo mu byogere musibe twawaayo sente nga bwolaba bano abantu basonda sente za Seekakiti ne bamugulira emmotoka Seekakiti byakeere nkya ku makya n'ayogera bye batakkiriziganye nabyo batandika muwoza tuwe emmotoka yaffe tuddize emmotoka yaffe ebyo temugeza ne mutwasamira mugenda zisaba sente zemuwayo za NUP muziwa ggwanga temuziwa Kyagulanyi muziwadde eggwanga oba okitegeere. Ekyokubiri lwaki tuwayo sente zino nti Katonda atuyambye ezimu ku nsonga zigenda tuwaliriza okulwanirira akalulu kaffe nga kabbiddwa tujja kuba tulina ne sente zaffe zetulaba zetugenda ofiibwa singa tetuwangula zino sente zetutaddemu tulina okuwangula akalulu bwe katulemerera ne mugezaako okubba mujja kuba temutubbye kalulu kokka mujja kuba mubbye ne sente zaffe zetutaddemu kulwakalulu kano okubeerawo kitukakatako okulwanira ekyo ekitali kimu. Ekyo tufunye ensonga endala egenda otulwanya nga twetaaga obuwanguzi bwaffe singa mubukola mutya singa mugeza ne mubuzanyiramu tulina kye tusacrificinze ku lwekyo. Jjukira nti omulimu guno gwetukola si gwaffe gwa gavumenti yebadde erina okufacilitatinga ekibiina ekyo. Gavumenti nesula obuvunaanyizibwa bwaki bwayo ffe ne tubuholdinga ng'Abannayuganda ku lwekyo kye twagala kati tuyingire okulonda mu baakalulu kaffe tugenda faafaagana nammwe muntu ajja kutema ekijambiya ng'alooza ku kadde bwe 10 bwe yawaddeyo nga tegwalaba bakuwaddewo ekitishaati n'omutwalo ogwo ng'ojja omumanyiire. Balina abayaaya bwe bali mu kuwa ebitishaati n'omutwalo gwa Uganda gutya gumu mubajje baŋŋange ffe abakutte obukadde n'obukadde ne tubuteekayo olw'okufacilitatinga ekibiina kyaffe. Ogwo omutwalo gwe bakuwa tojja kuleeta busiro ku muntu yadde bukadde 10 ajja kutema ekijambiya omuntu aguggyeko olw'obulumi obuki obungi n'obusungu abantu bakola ki bwe balina. Mubeere begendera temuzannyira mu kalulu k'Abannayuganda. Abannayuganda singa banaakimanya nti mwe mulina Museveni kyeyeetaaga kuba yeetaaga kalulu ate gwe okalina ekyewuunyisa nti akalulu ko gwe omulimi tekalina njawulo nakamubaka wa paalamenti bwenkana mwena mutiikinga tiiki etya emu eyo tiiki eyo Museveni gy'ayagala naffe gye tukola ki gye twagala eyo kati giwe ekitiibwa teekayo sente ne tiiki eyo giwe ekitiibwa gy'ogenda otiikinga ng'otiikinga omukulembezeewo
so bannayuganda muve mu muzannyo n'ebyo musaagiramu ate sente lwaki abannayuganda baavu ate babasolozaako sente abannayuganda baavu abali mu kuwayo sente okwejjanjaba ekirwadde eky'obwavu ekibaluma nga nakibalumiza yoyo gubalwana okwejjako otera nnyo okuŋŋamba nti sagala nnyo nsonga zitagata ku ggwanga zitalina nnyo makulu ensonga eno mbadde ndowooza okugyerekeza naye tugiyitemu okuwakira ekitonotono kuba still yakoseza bannayuganda Skypin yes ye kampani ebadde ekulibwa omukulu Donny Corris oba ekiri ku intaneti okiraba nkiraba waliwo ekigenda mu maaso ndaba Donny Corris ayomba abavuma abantu ogenda bweru ogenda kukolayo ki simanyi tugenda kulonda ate mumufulume naye nga bagamba bamuwadde ssente okola process bakole ki bafulumemu Uganda bagende bakole ku ssente okutikuba kudaala ebizibu ebyo byonna bireetebwa nze nga tunagenda mu maaso abaana bano bajjawo obuvumu okutuula ne bavuma President Museveni baani abamuvuma n'okumuyisaamu ebigambo byayogedde ng'ebibadde by'amaanyi ennyo bajjawo obuvumu nti bakozi be tebatya bakozi be oli badde boogera ku mukama waabwe era n'ensonga kubanga ensonga bajja jjima olwaki bayogedde bwe batyo bajjamu gaffe twakuvumye nga twetaase bwe tukoledde bimeka gwomanyi emizannyo gye bamuzannyedde nyitirivu obungi bakozi be naye bamuvuma tasobola kunyiga era bajjamuwa n'ensonga lwaki bakoze eki lwaki bamuvumye kati nze gwennumirwa ye munnayuganda yakuta akasente akaweeyo agende akole kati olaba nti waliwo abantu abakutte byakabira obukadde 10 abala bukadde 9 abala bukadde 5 abala bukadde twabadde ku live yakabaata naye wagiza omuvubuka nga alina receipts zonna kuliko omukyala bamuyita Zainabu oba ali America ajati Zainabu n'agamba kati ababaddeko awo kwaddeko Zainabu kwabaddeko nani ono Norbert kati nga abantu bano ababiri bagezako kubikkiriraani Donny Corris kati omukyala n'agamba Zainabu nti oyo yenna ajja wano anaasooka ng'alina obukakafu kituufu nti ng'alina receipts baamubba nga bo bagezaako okugamba nti ebintu bino babiri mu bijuweeteka bali mukola ki kulwanyisa musajja n'agamba nti yenna abeera azze n'obukakafu wano byonna n'abiraga nze ndi ready okumusasula sente ze zonna zeyakola ki zeyateekamu omwana n'ajja nga n'amazzi gagabibula omukola ki muyitamu buli kye bamubuuza ng'akiddamu straight watali wadde okunanaagira nga ne receipts azirina omukyala nga wali akoze eki atudde alaba bwe bamaze ne babivuvungavuvunga omwana bamukubiddeko ku live okumala ebbanga ddene nnyo ne babivungavuvunga ne bamala ne bamulekaawo Donny Corris we yazze naye ng'akudaala bibye n'akwata emitwalo 60 ku bukadde 6 mu emitwalo 6 n'akwata emitwalo 60 si kudaala nakumanyira na jogo anti era bonna bagamba ekiinula ennyana kiva mu kibeere oba kitegedde kaakati obuzibu bwe twafuna buli bumu nti mu Uganda is a failed state ensi eyagwa kati ensi mu kumala okugwa ne kibeera nti omuntu yenna awagira dictator abanga mwana we kubajjukira nti gwe okuwagira Museveni oba olina bingi by'ogumidde okuva mu bantu oba kitegeera kati ebyo by'ogumira okuva mu bantu nosalawo nti omuwagire naye kitegeeza nti alina bingi byagenda okukuyambako okubikkirira oba kitegeera kubanga bwe kiba nti waliwo abantu abakaaba nti babbiddwa nga balina ne risiiti zonna eziraga nti basasula ssente zaabwe kiki ekitanudde mutabani wa Museveni Muhoozi ate okuvaayo agambe nti Bobi Wine mubbi abba abantu lwaki asolozaako abantu ssente era agenda n'alagira bwagamba poliisi estopinge mangu ekikolwa ekyo aba NP kyebakola ekyokusonda ssente awatali n'omwaka abantu bamubbi abazitwalayo mu kweyagalira nga n'ensonga ezitwalayo bagikola ki bagirina lwaki osooka oli ataliiko bamuvunaana nga waliwo wano abakaaba ababbiddwa nga tosotereza nsonga z'abano ababbiddwa n'obukakafu babulina wabula gwe bawa ssente zaabwe n'azirya waali akola neziravuyi atambulaga bw'ayagala teryamukwatako teryamunoonya n'okuvuma avuma buli gwayagala oba okitegeera teryamugambako teryamugambako naye kaakati gwe ate oli kwoli ataliiko amubanja atalina gwatadde mu mugwa nti jangu bw'ogamba bamukwate
ane sente sinsale sizampaka kati gwe tolabira dda nti awo waliwo utali bwenkanya bungi nnyo utali bwenkanya bungi nnyawo bwe kiba nti balumirirwa abantu nga watulaze nti balumirirwa abantu basooke balumirirwe bano abateekayo sente zaabwe batafuna kibateereddeyo naye muze nyina ekintu ekimbuzaabuza abaana banenooza simanyi obaani abafandinga obaani abawa ebyobugagga bye bavayo ne balaga ensi ti kino kyange nekyo nakyange netandika okuba bannayuganda waliwo n'omulala omuvubuka ali mu kugirirawo mpolampola muvubuka muto ne bakugamba mbwayi n'ebintu nasente empitirivu naye ali mu kugirira mpolampola simanyi erinnya ndyerabidde Doni Chris yasooka kulabika ku katambi bagamba emyaka giri 10 emabega ku Bukedde TV najja nga n'omulimu takola ki talinanga n'omukazi gweyagala okufuna alina okuba nga alinamu kaki kasente kati ebbanga eryo ery'emyaka 10 tugambe nti ne bannaye kati bwemala okufuna omukyala newandikawo mpolampola wate ebbanga tono mbu ne bafuna akasente ne bagulawo ekibiina ekyokufunira abannayuganda emirimu mu Uganda mwennyini olaba ekyo bwe kivaawo esente nezitandika ne bamala sima ne bagulawo ku motoka ne bamala sima ne bafuna ebintu kati awo ne bakola ki ne bagejjera ddala bw'oba ozze olaba abantu ab'enjawulo omuli abasajja nga ba Brian White mu myaka 10 nasobola okuzimba simanyi ne bagita basimayo Doni Chris Empire nasobola okuba nga alina motoka nga za mirundi nga 6-7 nga ate nga these nice cars nasobola obumotoka bumotoka bw'oba ng'ozze olaba abantu nga ba Brian White wamulaba bwemu yeebuuza nga yavaawa sente yazijjawa paka lwe yayavuwala ate mutegedde wajjajja sente olaba abasajja nga basipapa nga tulina n'obutambi bwetwalabako nga mubbi nga bamubbe poliisi nemulonda ku kkubo nga bagenda kumutta nga mubbi bukere kyawaga nti ye mugagga buli motoka kuliko mannya g'essipapa noba nga obalabyeko abo n'ojja n'olaba ne ku bantu abafuna ku ssente gavumenti ate nebakwata bannyonnyole wajje bajja ssente ezo nga bano abatamanyikiddwako wajje bajje ssente tebakwatibwa nti bazijjawa ekyo kikumala omaze okukakasa nti zino sente zebalina naye ki ekisinga baleta mu kamera okwewana n'okulaga buli kimu kyonna anti kye balina okukola olw'ensonga baagala bainspiring baagala kusikiriza abavubuka bano babajoyininge bamala obajoyininga babeere nga babazza ku saidi ya gavumenti n'okubalaga nti nno njagala ombuulire ani gwali olabyeko omugagga mwabo abagagga batalina obugagga obutalina nsibuko nga bagira omuntu yena nga opposition mpaayo ogwo nze njagala omuleyo omu ku bagagga abalina obugagga obutamanyikiddwako wajje buva gwali olabyeko nga tawagira Museveni wa Museveni huyo si papa wa Museveni Doni Chris wa Museveni White wa Museveni genda kuno ani SK Mbuga wa Museveni ani gogenda okusoma gogenda otugamba nti huyo nasi wa Museveni olaba ne Badi Black sente zali ayiwayi wazalingayo noona era bamala ne bamukwata ne bamusibako neruzira bwe muna amanya sente bwaji yazikola ki yazijja kubaawo omuzungu bwe muna akimanya oba okitegeera era kyobola nti ye Badi Black wankyukakyuka oba okitegeera naye bano bonna abalina obugagga obutamanyikiddwako asalingawo babujja bonna bawagira gavumenti kati kiba bwolaba nti gavumenti tebakwatako babuza wajje mujja sente nga gwe ne bukeera enkya noba nga obadde odipositinga ku akawunti yo obukadde 5 nga bwobujjayo notekayo 2 n'obujjayo ne bukeera enkya ku makya notekako $1,000,000 omulundi ogumu bazikwatirawo mu bbanga ne bazifreezing olina kumala genda kunyonyola zino $5,000,000 wazijjeewa nga bulijjo wadde otekangako obukadde 3 obukadde 4 oba olina obbanyola nti natunze ettaka lyange ne obalaga n'ebiwandiiko bikakasa nti watunze ettaka lye gavumenti ebeera waredi ku ssente nnyingi z'ofunye nga mpaka ng'emaze kumanya ozijjeewa gwe wali owuliddeko abo abaana abakwata n'ababuuza wajje bajje ssente omuntu ogula bukeera bukeezi ekya kumakya n'ogula emmoloka yaabwe tegeeza waliwo omuzannyo awo yabwe bakozesa anti kyevuddenga nti baba baabwe nga balina ekifaananyi kyebagala osiiga mu bavubuka nti abavubuka nabo bagagga basobola okukola ne bagaggawala nga tebavudde mu ggwanga olaba nti gundi yalina ki Brian White Simanyi Foundation kyalagawa omwali nga abayimbi ba Jose Chameleone bani bonna nga bafudde bawololebe bonna yabasikanga baza mu gavumenti baba bamuleese anonyize gavumenti obuwagizi mu bavubuka gwe mulimu gwabwe gwabakola oba okitegeera
so yensonga kyolaba nti ye ono aliko abalina lisiiti nga bamubanja muhozi tanavayo gamba nti oyo akwatibwe poliisi emukwate abuuzibwe sente zaba tuziriddawa naye ate ono Kyagulanyi Ssentamu atalina muntu yenna amubanja nti yanzibye bw'alagidde mu poliisi esitopinge omulimu abainipi obakola ogw'okusonda ssente ez'okuyimirizawo ekibiina kyabwe mu by'okulonda ng'ate kitaawe yagaana kibiina ekyo okuddamu okufuna ssente oba okitegedde so egyo emizannyo gyabwe bannayuganda oba oliawo banaafunamu ebyokuyiga kubanga bwe tubagamba ebiseera ebisinga obungi ti bannange toweesiganga muntu yenna akolagana na gavumenti asobola okukutta ne batabaako kye bamukola tumanyi bangi abakolagana ne gavumenti nga baliko emirambo Kalamagi yattibwe yamutta akolagana ne gavumenti tabeerangako mu kkomera ayina oba okitegeera webali nga bassa abantu naye nga teri abakwatako oba okitegeera dweva wa Bujingo gwe bayitanga Simanyani Richard yattibwa mpaka olwaleero Bujingo tasulangako mu kkomera tayitibwanga nakwadde omubuuza nti omuntu ono yafaaki lwaki akolagana na gavumenti kati gwe wenna omuntu akolagana n'omuntu yenna ng'omanyi akolagana na gavumenti oba obeera ku risiki saawa yonna osobola okufuuka saddaaka saawa yonna osobola okufuuka saddaaka toba seefu wadde n'akamu oba okitegeera so mulekerawo okwesiga abantu abakolagana ne gavumenti batemu babbi bafere ate teri asobola bagambako kubanga balina support from above kati mumujofuuka saddaaka yaabwe yakyo nja kikomyawo abanagana bebereremu era zezo ensonga zaffe zibe tulina okwogerako essatu okuleka mpozi ng'olina akatalekeka tukomaawo akatalekeka okoowola abantu kujja kubeera nga bagira Mpombo African Restaurant ne Dera Dubai tubeera ne ekyenkya kuddira mu 10 zokka atukolerako nekyayi wa bwereere tulina ekyemisana kutandika kuddira mu 20 mpaka ku sente zonna zoyagala okulya tulina ekyeggulo tugula saa 12 ez'okumakya tugala ku saa 7 ez'ekiro mujje mutuwagire naffe twewaayo okuwagira enteekateeka za Uganda n'abannayuganda. Nze gezaako okulagirira omuntu oyajja kati ekiringa leero nadde ne baklansi bange badde balonye ebizigo ne bagamba Rosette tuwulira mpombo tukulabayo mmere yayeewoma bugaba of course mmere ekola ki mpombo bafumba bulungi nnyo teeka luganda tulyeyooko negezaako obanyonyola engeri y'entambula yaayo naye ekyansanyusiza nti omwana Ibra ageze nabakola ki kakati mwena abagala okujja ku Mpombo African Restaurant mwogenda kozesa baasi oba train kakasa nti ojja ku metro station gyebata Banias metro station bw'otuuka awo osobola okubuuza omunnayuganda yenna ali awo n'akulagirira bw'oba okalubiriddwa babuuza osobola otukubira ennamba yaffe ey'essimu ne tusindika omwana najja n'akukimawo ku Banias nga Ibra bakoze naye bwakime bw'osindise ekirala mwabalina ebyuma bikalimagezi amasimu okubeerako datawo wewandikawo mugambo kigambo WhatsApp location oba Google location Google Maps just wandikamu ekigambo Mpombo African Restaurant Google ejja kuleeta mpaka ku mulyango wennyini oba okitegedde so kati tokkiriza kubula gira ku Google ejja kutuusa ekyokubiri n'ennamba yaffe essimu kweri ku Google obanga otawanyiziddwamu tukubira otubule nti bana ndi wano tetujja kubuuza kikyolabaawo w'oyimiridde tyandaba hoteri bagita Teherani beera awo tukukime naba hoteri bagiyita Banana beera awo tukukime nya hoteri gindi abantu bagiyita Semaina Fort Hotel beera awo tukole ki kukime just ffe tugamba w'oyimiridde landmark w'oyimiridde naddala hoteri tugezaako okumakinga hoteri ezo nti omuntu singa nti ndi ku hoteri eno ng'osobola ogenda n'omukimawo so temuddamu kubula wetuli okubalagirira n'obba kimawo nawe mba mubulidde nange sina kinyongerako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.